Kaakati olutalo luli wano lwa Musamize na Mulokole. Omukyala gwe mulaba oyo akutte aka microphone mu ngalo ye Mulokole mubuulizi bwa njiri. Omwami gwe mulaba oyo akutte ekikoofiira musawo Muganda era ndowooza n'ennyambala n'endabika mumulaba. Omulokole ono azze okubuulira enjiri naye wazze okubuulira enjiri waliraanaganya essabo. Oyo omusajja ayinawo essabo. Kati omukazi ono abadde abuulira enjiri Mulokole asumuludde enjiri faya afuuse faya. N'atandika okugamba amasabo gonna yokya, Lubaale yenna yokya faya mu linnya lya Yesu. Omusamize kyali n'awulira n'agamba nedda baaba. Omulokole kyona atayogera ku basawo Abaganda musimanya Yesu yokya amasabo n'abasawo Abaganda. Omusamize azze nga zivuddeko n'agamba Omulokole ono bw'oba tonjagaza buzibu jja abasawo Abaganda mu kamwako. Jja abasawo Abaganda mu kamwako toddamu kuboogerako, toddamu kuwoza bifaya byo. Ne batandika olutalo. Olutalo ne lutandika nga Omulokole ye asaba. Omusamize n'aleeta endeku batandika okweragako ku majadu. Omusamize waddogo Omulokole ye waaki ye wasaala. N'ondabira olutalo. Ekibadde wano okukkakkana ng'abantu bakuŋŋaanye nga buli omu ali mu kwerolera ku katemba atali musasulire. Omulokole n'omusamize nga bali mu kwetwala. Omusamize addusa emisire n'agenda mu ssabo lye. N'aggyayo endeku, n'aggyayo embugo, n'aggyayo n'ensaasi. Ne Mulokole naye n'ayimirira wano n'akuma enjiri. N'ompulirira. Kati abantu ebazze waliwo ababadde ku sayidi y'omusamize nga bo bagamba nti ku musamize kwe tutava. Abalala nga bagamba nti nedda ffe ku Mulokole era ku Yesu kwe tutava. Olutalo ne lugenda mu maaso. Olutalo ne lulyoka lukwajja. Omusamize n'ayiwa obudagala, Omulokole n'asumulula essaala. Byonna bigenda mu maaso. Abantu nga beerabira we bati. Era bano ababiri basoose kweyisaamu ggaali ya bigambo. Ng'Omulokole omusamize amugoba agende. N'omusamize agamba sirina gye ndaga ggwe oba ogenda. Kaakati n'ompulirira. Ggwe oli ttiimu ki? Sooka ombuulire ggwe ndaba. Oli ttiimu ki? Oli ttiimu Musamize oba oli ttiimu Mulokole? Waliwo wano abandaba nga mwe mukkiririza mu Lubaale, mukkiririza mu bajjajja. Eriyo nammwe abandaba nga mwe mukkiririza mu Katonda Bayibuli kwe mutava. Kati njagala mu comment section awo ndabe ttiimu yo, ttiimu Musamize oba ttiimu Mulokole. Owa ttiimu Musamize gamba Musamize jju. Owa Mulokole gamba Mulokole jju. Tusimbudde video yiyo gimpereka like olabe gye byaggweredde ani yasinze munne. Ntunulira ati tunula eno wano wozze nze sinakwata muzindaalo kujja ku kkanisa wabula bw'oba omanyi oli ku kkubo ku nsi ya Yesu nga ye kkubo n'amazima n'obulamu. Bw'oba abuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu, buulira Yesu, tobuulira masabo togamanyi. Buulira masabo tokola ki? Maama, kyogamba ab'amateeka Yesu alina etteeka nti wano wakoma wano watabeera. Nkubuuza ekibuuzo. Gwe wekka gw'alina Yesu nze simulina. Mbiwulirize. Nga kyenkanawa. Bw'oli batolokose tewali muntu agenda kikuwonya okuleka ng'oze mu balokole. Kati nange kankugambe kino okuva leero nga sikkolimidde okumanya nze ate mmanyi Yesu. Bw'olirekeraawo okusiba enviiri n'omala omwezi nga tonaaba mutwe Yesu kwatuula n'ojja n'ennamba puleeti zino empanka z'embuzi mu matu ezikulimu n'ozeggyamu n'ova ku busibe. Naye bw'onooba omanyi mbw'osinza Yesu yali anaaba buli lunaku bw'onaaba bizigo by'abafu. Omufu bw'afa n'aba muziika tadda kunaaba naawe okuva lwe wasiba enviiri z'abafu toddangamu kunaaba. Naye lw'ojjako enviiri z'abafu lw'ofuuka omulamu. Kati Yesu owaddala yali tasiba nviiri. Kati gwe nnyabo gwe n'ebikolimo byo mukyekolimira. Nze nekolimiramu gwe maama n'omusumba wajja nanneegayirira. Nkulageko. Oyagala kakasa. Kyogere nze siina kyentya kyogere. Kale wuliriza. Bw'oba toyina kyotya
nange nsinzidde mu nnyingo ya Yesu ekkubo n'amazima n'obulamu ati gw'oŋŋambye gwe Yesu gw'omanyi gwe Yesu gw'okola ki gw'omanyi Yesu ziri ennyingo 5 abasinga gw'omanyi ennyingo esooka Yesu abalokole mukwata abaana siya gwe tokimanyi obadde tokimanyi ne musumba yange omukulu kati ate gw'okyali mulokole muto Yesu yebazibwe. Haleluya. Mukama yebazibwe. Yesu alokola era awonya bonna abatokebwa Sitaani mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu basaba ne banyabo tuze ekyayo olwaleero okubategeeza Yesu semu sijja kujja ng'owulira abalokole naye bw'oyita abasamira nzija bw'oyita abasamira maama nzija togenda kuddamu kwogera ku musamize toddemu kwogera ku musamize awo nange tondagira nange tobulina nze mmanyi wano wa Yesu nze wano ndi ku kkube wa Yesu anti ogambye nti omuntu bwe bamunyigira ku kiwundu adduka n'akankana mbu naawe bwe nnyize ku kiwundu odduse n'okankana Mulinya lya Yesu Kristo basaba nsaba temulwana mumuleke Mukama yebazibwe. Haleluya. Katonda agenda kwerwanira olutalo era mugenda kulaba ekigenda okubeera ku kitundu kino. Katonda agenda kweraga n'abeekyalo bakikoowadda bakoowadde okubasamirira abeekyalo bakoowadda kyogalaba nabo bakuddeyo waliwo abakooya ebintu bwebityo bakoowa amaanyi g'ekizikiza kyetuva tubaleetedde Yesu enkya y'olwaleero kyetuva tubategeeza nti Yesu alina amaanyi tubategeeza nti Yesu talemererwa abange Katonda owaffe yeerwanira owaffe tafaayo kweraga nti ye akola bwati ne bwati naye Yesu waffe alina amaanyi Yesu alokola era awonya erinnya lya Yesu lirina amaanyi erinnya lya Yesu teriremererwa erinnya lya Yesu lyawangula amagombe erinnya lya Yesu litambuza abalema erinnya lya Yesu lizuukiza abafu erinnya lya Yesu likola byamagero erinnya lya Yesu liwonya endwadde erinnya lya Yesu lisumulula amasibe waliwo erinnya eritalemererwa waliwo erinnya eryawangula amagombe waliwo erinnya eryawangula Setaani olya Yesu gwetuleese enkya y'olwaleero Yesu lyekubo n'amazima n'obulamu era buli ayita mu ye agenda kulaba Katonda asaba n'abanyama Yesu lyekubo n'amazima n'obulamu era buli ayita mu ye agenda kulaba Katonda. Haleluya. Mukama yebazibwe. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Erinnya lya Yesu lyawangula amagombe. Erinnya lya Yesu lisumulula amasibe. Erinnya lya Yesu liwonya endwadde. Erinnya lya Yesu limalamu amaanyi g'ekizikiza. Erinnya lya Yesu lirokola. Erinnya lya Yesu lirokola. Yesu yasookutaasa ekyalo kino. Katonda yasookulokola abantu b'ekyalo kino. Enkya y'olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo. Kaakati olutalo bwe lutyo bwe lutambudde era gwalulabye kansubire nti ttiimu yo ogitaddemu awo wansi mu comment section. Wabula mwenna abandaba nnyongera okubajjukiza nti mwenna abakozesa CO Michael Airport Pickup wamu n'abo ababuukinga naffe. Emmotoka yaffe yafunyeemuko ku buzibu, yingini yafunyeemuko ku ngeri ya pulobulemu y'obuzibu, so essaawa zinene emmotoka eri mu galagi era tugikolako nnyini ddala. So mu bwangu nnyo ddala
nja kuba ncommunicatinga nammwe era nga mbategeeza ababuukinga nange mbadde nina nabo booking ndi mu kulwana bweziri bakiyita batya ndi mu kulwana butaweera okulaba nga piriyodi eno ngikendeeza ate tulabe nga tetukomawo ng'ate tuli b'amannyo nnyini ddala so bakyagitereezaamukko yingini yafunyemukko obuzibu so nga neeyongeddeyo nnyongera okukowoola mmwe abali eyo mwena ng'olina bizinensi yo nga wandyagadde okugikuba abantu mu maaso ky'oba okola kimu nkonaako ku namba yange y'essimu gy'olabaawo ne ku whatsapp kweri leeta bizinensi yo tugirange ku mukutu ogusinga okulabibwa abantu mu Uganda okitegeera ate ku miwendo egy'okuteesaganya giri user friendly so jangu tube nga tetukwatagana tube nga tetukola so olutalo bwe lutyo lutambudde era olutalo bwe lutyo bwe lugenze mulabye bulungi nnyo byonna ebibaddewo na buli kimu kyonna munnange abantu bo we bakuŋŋaanye abantu bo bagamba nti ku Katonda kwe tutava era abantu olutuuse bonna obungi bagamba omusamize talina kyakola ki omusamize talina kyatugamba bamaliriza bonna bazze emabega w'omulokole ne balyoka basindika faya oyo n'abanga ate nekkerere emalako omusamize emirembe era omusamize alabye guli gutyo n'ateekawo kakokola tondeka nnyuma naye njagala mbeeko nze bye mbagamba abandaba ffenna mu nsi muno tulina ebintu bye tukkiririzaamu abantu abamu bakkiririza mu by'obuwangwa kwekwo okusamira abalala bakkiririza mu lubaale ndowooza okusamira ne lubaale bye bimu omusamize ne lubaale bye bimu then abantu abalala bakkiririza mu Katonda abalala bakkiririza mu Qur'ani mu Allah subhanahu wa ta'ala naye nze kyeŋŋamba kiri ekintu kimu nze sirina buzibu na muntu ku ddiini yonna yonna gy'akkiririzaamu sikirinaako buzibu naye nze kambabuulira obuzibu bwe nnina ne banana abantu ababuulira enjiri abantu bano ababuulira enjiri bano abatambula n'ebizindalo bamalako emirembe bannange bamalirako ddala emirembe omuntu akeera ku makya n'aleeta oguzindaalo gwe n'afuna waaguteeka n'alyoka atandika okuleekaanira abantu okitegeera sijja kukulimba okeera ku makya mu butuufu nga bizinensi yakutuddemu omwana n'alyoka akuteeka ekizindaalo mu maaso omwana n'akuteeka ekizindaalo mu maaso n'alyoka akoola omutonzi mu maaso g'edduuka lyo tekyandibadde kibi kubanga ffenna Katonda tumwagala era Yesu tumwetaaga nenze kambabuulire nze tozola kunkaka kutegeera Yesu nze Yesu mwagala in fact nze Katonda mwagala nze tosobola kunkaka kutegeera Katonda buli omu Katonda amutegeera lulwe tosobola lwaki omunyinyonnyola nze Katonda nina mutegeera nga nze toyina munyinyonnyola naye abantu baneeno galawo olujjo abantu baneeno balina engeri gye bamalako abantu emirembe abalokole bamalako abantu emirembe kati obeera ku muzigo nga kuliko omuntu omulokole kineekewo tosobola kwebaka azuukuka ekiro 7 mu linnya lya Yesu nkotula emizimu faya rakatakatakataka ate mulimu bano abalokole bedda abamanyi okusabira mu nnimi roboshititizarambulebe kakati kankubuulireyo gwe omuntu anoonye apangisa abantu b'otalina kuliraana togezanga mu bulamu bwo n'oliraana omukongo tekakutanda n'oliraananga abakongo nga banneibabo bulaaza bali basaba tolaba nti bannayuganda musaba bali abakongo basaba kiro ssaawa mmeka n'atandika okusumulula gwe abakongo basaba kali n'abasamize nzo kankubuulira omusamize bo baba n'olunaku balondayo olunaku olw'okusamira ebintu byabwe nze abasamize kye bantamako ekintu kimu nabo bantama dda bonna si balungi bakuliraana
abasamize tebaleekaana naye abasamize ekimindi kiba kiwunya buli wamu. Emmindi neewunya kale kwegamba bannange ogenda okumalirizanga mu butuufu n'obwongo nga tosobola n'okukyebeera. Sijja kukulimba, abantu bano bamalako emirembe. Omusamize alina waagimalako abantu mu kuwunyisa emmindi, n'otambula wenna ng'ekimindi kiwunya. Bannange nina gye nabeereyo nga waliwo omukazi yakola akasabo emmanju waffe gye nali, n'omuzigo gwe nali mpangisaako mu biseera ebyo ndowooza 2017. Naye ne wajja omukazi n'ajja n'akuba ekibaati ekyo n'ateekamu akasabo, kati nga yeefuula asawula abantu. Muganda wange ng'emmindi ebeewunya ekiro, kati nze nva ku mulimu kubanga mu ebiseera nali sinaba kutandika na bya YouTube bino. Kati nga nva ku mulimu eyo gye nali nkoleramu ebyo ebiseera nali mu galagi, naye muganda wange ng'obeera mu nnyumba ekikka ky'emmindi ne kiryoka kisaanikira ennyumba kyonna ekikka ky'emmindi. Amabaati ne gagula omanyi amabaati okubagala bannange n'essabo teririranikana. Naye lwakuba bambi omukazi yamala n'afa. Omukazi yafiira na mu kasabo ke, yagenda n'akonziba oba ebijini bye byamunywa n'afa. Naye nga bonna babiri, omulokole omubuulizi w'enjiri. Olaba esaawa zino kati baagala kugamba nti amakyaki bagawere kubanga galeekaanira abantu. Abantu balina ssebe ebintu bye balowooza. Omuntu Katonda amutegeera. Bano abalokola basabira mu makubo basana ne bawerebwa. Ebyaddala nze Katonda mwagala. Ne waliwo level gye mba saagala kutuuka like saagala nnyo kulaga nti nti nedda ssebo Katonda mwagala, naye abalokola ababulira enjiri mukisussa mutumalako emirembe. Omya yajja boyi n'akwetuggako ng'enjiri yagala kukubuulira ya mpaka, ng'olina okugiwulira na kibuli. Enjiri ng'olina okugiwulira na kibuli nze nkubuulira. Ozannya n'okuzannya. So kati kyekino ekibadde wano, ono azze okubuulira enjiri tategedde nti wazze okubuulira waliwo essabo. Ate ateeka okuba nga abadde amanyi kubanga agamba nze kyaki yange eri wali, naawe essabiro liri wano. Abalokole bano balina akasoomoozo, basoomooza. Amanyira ddala nti gundi alina wali essabo n'agamba kanzi gye nteekerawo ddala omuzindaalo mbuulirirawo enjiri. Bamanyi n'ogenda bamalaya we beetundira. N'ateeka ekizindaalo mu bamalaya n'alyoka aboogerera ebigambo ebisongovu. N'aboogerera mbw abalokola. Kati ono aleese ekizindala kitadde kumpi na ssabo, atandise okugamba basamize faya, semanya buli kimu faya. Omusamize namugamba wange genda oleekaanire liva ku masabo. Naye lwakuba nti abantu ba bulijjo ate munange bo babadde ku ludda lwa Katonda, era omulokole amaliriza bambi olutalo ng'aluwangudde, nga bato agiwangudde. Ekyo kyo kiri obviously Katonda yasinga amaanyi mu buli kimu kyonna. Katonda tasingika. Tosobola kusinga Katonda maanyi. Tosobola. Ne bw'oba ofa otya, Katonda asigala Katonda. Oba okitegeera ekintu ekyo, Katonda asigala Katonda. Tolina ky'osobola mukola n'omusinga. Eva Katonda abeera on top. Abeera ku top notch. Okitegeera ekintu ekyo. So byebyo ndowooza ebiri ku sayidi eyo. Byebiri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mwebale kusubscribinga, mwebale commentinga n'okulayikinga. Bannange munfudde number 1 top. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama Katonda abankolere era abampere bye musinga okwagala, temujjanga okwo. Omukwano gwe mutulaga n'omukwano, in fact omukwano gwe mundaga. Bannange mbeebaza nnyo nnyini ddala. Mbaagala nnyo. Mbaagala nnyo yonna gye musinzira okuba nti ate mundaba. Tugenda weza abasubscribers 5,000. So very soon tujja kusalayo kakeeki akatonotono okuba nti ate mbeebaza okuba nti mujoininga this beautiful family. So mubere bulungi. Peace and love. Stay blessed, my people.